Twalese kaseri akalala kano kagenda kwawukanako ku bw'obulijjo tugenda kalabira ku Jinja Media TV 2 seno gye tuliko era gwalina simu genda osaakinga Jinja Media TV 2 oba osobola okusaakinga kaseri akaliba Legend of Wigi erinnya erigenda obeera ku sedi oba osaakinga bagenda kakuleetera bulungi nnyo. N'ekirala wotuukayo subscribing ate likinga eno channel bagiteekako amateeka gatukugira okuteekako sedi ennamba, so mugende kweri engeri gyeri empya tugenda teekayo obusedi bwonna buli lunaku zigenda beeranga episodes 2 zigenda kubeeranga episodes 2 buli lunaku episodes 46 tuteeka okamalayo kyemmanyi. Movies empya zonna zigenda kubeeranga ku eyo channel. Amannya eri mu Jinja Media TV 2 twagadde tukifuule ndi kikyangu okukisaakinga. Saakinga Jinja Media TV 2 oba saakinga erinnya lya vidiyo eno yennyini nga woogiraba oba oteekamu ekigambo kyonna bagenda gikuleetera. Saakinga title ya vidiyo eno ku YouTube bagenda kuleetera channel eri eriko episode esooka saa yonna tugisabukula ku saawa 10. So mugendeyo oba mugendeyo because twetaaga nnyo muzisobole okuba nti mujoyininga eyo. Wano muli complaininga mu tewaliwo series but ziri eri. Genda yeyo series zigenda yikanga mazzi because kati eyo ekyali mpya naffe tukyayagala okugiboostinga mugiraikinga ennyo, so tulina okulwananga bwe tusoboka tusobole okubateekerayo ebintu nga bingi ekyokka. Era tugenda bateerayo series zonna naye nga musubscribe mulikinge mufollowinge. Bagita Jinja Media TV 2 Jinja Media TV 2 Jinja Media TV 2 wamunfunye Jinja Media TV 2.